olire agafa mu nkambi eyo ne kandidate waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kanda boba tumaze okubanga tumufuna abereko byatuwa muganda wange Kitanda. Nkakasa bukakasa nti awo woli oli bulungi. President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu kiseera kino essaawa yonna okuva kaakati agenda kufuluma okuva mu maka ge ate twolekere disitulikiti y'e Nakaseke gy'agenda okunoonyeza akalulu olunaku olwaleero olunaku okwawukana ku nnaku endala zonna. Olunaku olwaleero agenda kutalaaga Nakaseke yokka n'oluvannyuma ate olunaku olw'enkya agenda atalaaga disitulikiti y'e Nakasongola. Tumaze okuba nga tumulabako mabega kaawo era n'omubaka Tom Maguzi Ssemakula amaze okuba nti yatuuka gwagenda okutambula naye okwolekera disitulikiti eyo ey'e Nakaseke agitalaage ng'asagula obwagizi obwanyamutuusa mu ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga singa bannayuganda banaaba bamulonze. Olunaku olw'eggulo twatambudde bulungi nnyo okutalaga disitulikiti ey'Ekyankwanzi era abantu bamwaniriza bulungi nnyo mu disitulikiti eyo gye yakubye olukuŋŋaana n'asaba abeeno nti olw'okubanga NRM enkuŋŋaana zaayo ezisinga ezikolera Ekyankwanzi abantu baayo batunuulirwanga bannayuganda babatunuuliranga abaviirako enteekateeka yonna etatambula bulungi mu ggwanga nti biteesebwa Kyankwanzi eyo. Kale n'abasaba okubeera nti balonda enkyukakyuka basobole okweyagalira mu ggwanga mu mwaka 2026 okutuuka 2030. Bwe twavudde awo twagenze mu disitulikiti ey'Ekiboga era eno ndowooza oyinza okugamba nti gye yakubye olukuŋŋaana olwamenye n'emiti abantu babadde bangi ddala bamwaniriza mu ssanyu era n'abasaba okumulonda asobole okuba nti atuusa eggwanga ku lyengedde. Enteekateeka yabadde nnungi ddala tewabaddewo okutaataaganyizibwa kwonna kuva eri babyakwerinda era tusuubira n'olunaku olwaleero nti oba oliawo singa anaaba tewaliwo kitambudde bubi tujja kutambula bulungi okutalaaga disitulikiti eyo. Olunaku olwaleero newankubadde nga lunaku lwa meefuga gwa ggwanga Uganda Kyagulanyi asazeewo obutatuula asazeewo okugenda atalaga disitulikiti y'e Nakaseke asaggule obuwagizi. Tulindirira essaawa yonna era nga bw'oba tuba nga tutambuzaako ku kamera yaffe ezimu ku mmotoka ze tugenda okutambula nazo zeezo zoogera maaso n'okuba nti weetegereza zetugenda okuba nazo mu lugendo nga twolekera disitulikiti eyo ey'e Nakaseke. Tulindirira essaawa yonna okuva kaakati agenda kufuluma n'oluvannyuma ate olugendo olumutwala e Nakaseke atandike okutalaaga nga agenda abuuza ku balonzi n'okubasaba obuwagizi. Twabadde tukomawo okuva Ekiboga nga tudda e Kampala olunaku lw'eggulo mu budde ezabadde essaawa nga emu kitundu. Abantu babadde bangi ddala nga bali ku kkubo olw'ensonga nti waliwo boodabooda ezikulembera nga ziriko ababa bambadde ebimyufu oba kala z'ekibiina ki National Unity Platform zibanga ezibaguliza ku bantu nti ekiri emabega ekijja ye President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era abantu bakuŋŋaana bangi nnyo ku kkubo. Ne bwe twabadde tutambula okuyingira ebitundu nga Wakiso ne tuyingira Nansana awo wonna twasanze abantu bakwatiridde nga bamwaniriza wakati mu ssanyu. Tulindirira essaawa yonna agenda kufuluma ate tutandike ku lugendo. Ebisingawo tujja kuba nga tubikutuusaako mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Gwe ky'oba okola weekuumire ku BBS Telefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nze Ronald Kitanda natambula ne Ivan Mbadi mu lugendo okutuusako ebifaananyi katutambule ate tujja kugoberera byonna awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Webale nnyo muganda wange Ronald Kitanda okuba nti otutuusaako ebifa mu buuyi obwo. Tulinawo enteekateeka gye twagala okuba nga tukonawo katonotono naye nga omanyi nti olunaku olwaleero